buli ggwanga lirina ebyafaayo byalyo ebiraga obuvo abalwanirira eggwanga eryo ennono n'obuwangwa kwe litambulira okuva edda n'edda. Embeera y'obudde eyawukana ku bitundu ebirala, enneeyisa y'abantu n'ekikula kyabwe, ebirimwa n'ebirundwa, enkula y'ekitundu ekyo n'ebirala abantu baamu be bakkiririzaamu era bye bagulumiza ebifuula eggwanga eryo ery'enjawulo ku mawanga amalala. Wabula bino byonna oluusi abaaliko abazira abalwanirira amawanga ago baabiraba era ne bafuna okwolesebwa ne babissa mu nnyimba ez'amawanga ago okuggyayo obukulu bw'eggwanga eryo abasinga oluusi ze tutawabudde kuziwuliriza. Mu buufu obwo okutandikira ddala n'olunaku olwaleero twagadde tuddemu okumanyisa oluyimba lwaffe olwannyaffe Buganda olumanyiddwa obulungi ng'ekitiibwa kya Buganda, oba oliawo kinaayambako ffe ab'omulembe guno okwongera okulukwata, okuluwa obudde nga luyimbibwa n'okumanya amakulu agalulemu. Tulemenga kulekera badijje kulukuba ku mikolo nga ffe tusirise nga bwe guli ensangi zino. Ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Oluyimba luno lwayiyizibwa Muteerabirwa omugenzi Reverend Canon Polycarp Kibuuka Kakooza mu mwaka gwa 1939 era lulina ebitundu 5. Ekitundu ekisooka kitujjukiza nti okuva edda n'edda lino eggwanga Buganda nti lyamanyibwa nnyo okwetoola ensi yonna. Ate ekitundu ekyokubiri kyongera okutujjukiza nti abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyabwe nti era naffe tulyagalenga. Ekitundu ekyokusatu kitugamba nti ffe abaana ba leero tulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaafiriira ensi eno. Ate ekitundu ekyokuna kitujjukiza nti tolina bw'oyimba luyimba luno n'otatenda kabaka nti era ye yekka asaanidde okufuga Obuganda nga naffe bwe tumwesiga. Ate ekitundu ekyokutaano kitujjukiza nti newaakubadde baffe ye maaso moogi naye yeetaaga okuluŋŋamizibwa omutonzi era tusaanidde okumusabira eri Omukama Katonda amukuume era amuwe obulamu obulungi. Y'ensonga lwaki tuyimba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Bino n'ebirala nze naawe ab'omulembe guno tusobola okubimanya, naye ekibuuzo ekikulu kye tusaanye okwebuuza lwaki oluyimba luno lwayiyizibwa. Eyaluyiiya lwaki yakozesa ebigambo ebirulimu era biki bye yeefumiitirizaako bwe yali ayimba oluyimba olwo. Bino n'ebirala bye bimpaliriza okubissaamu engatto. Yogayoga mu maka g'omukenkufu Muteesaasira Losias ow'Essenyange mu kibuga Masaka akoze omulimu gw'obusomesa okumala emyaka 54 mu ddaala erya siniya ne pulayimale gy'azze nga yeefumiitiriza ku luyimba luno ng'alusomesa abayizi okutuusa bwe yawummula emirimu gya gavumenti n'akola essomero lirye erya Ssenyange Education Center. Era mu kwogerako naye bw'ati bw'atandise. Omukulu oyo yagenda okuyimba oluyimba luno alina ensonga kwe yasinziira n'aluteekamu amakulu ge tulina okugoberera, si ku luyimba buyimbi. Lwaki oluyimba luno lwayimbibwa? Buganda bwe Bwakabaka obwezimba nga bwezimbira mu ntalo, Obwakabaka bwa Buganda bwatambula na kulwana. Omulangira tiyafuga Kabaka okujyawo ng'alwanye, ate mu kulwana ng'alina okukunga abantu nga tabeera omu. Ekiseera kyatuuka ng'omuntu anaabeera kabaka ate okubanga alina obuwagizi kubanga abalabe baali bangi. Kino ekitundu kyali kya Bunyolo. Buganda yalina Kyaddondo, Busiro ne Mawokota. Kati amasaza gano amalala gonna geeyongerako nga gayita mu kulwana, gayita mu kuteesa kuba n'owangula ne muteesaganya ne bakuwa ekitundu ekyo. Kabula n'ava ku Ankole ga Buddu ne gava ku Bunyolo. Kakati olw'okuba nti Bwakabaka baalwananga bulwanyi baali balina okukunga abantu. Naye oluyimba luno ekibiribiri mwalimu okukunga abantu beegatte ab'omu Buganda basobole okulwanyisa ki omulabe yenna yaliwo. Ensonga ey'okubiri, oluyimba lwali lukunga abantu okubeera obulindaala balabe omutegeera omulabe waabwe basobole okumulwanyisa bawangule ekitundu. Oluyimba olwo lwalimu okwongera okunyweza ebintu Buganda bye yali efunye kiwangudde ekitundu ky'e Buddu ekikuume nga tukunga abantu bategeere nga bayita mu luyimba. Yayiiya kiki kye yali aleeta, mwekunge mubeere wamu kyobola nti bwe tugenda okuluyimba ffenna tuyimirira. Ensonga endala, oluyimba olwo lwali lutegeeza abantu kweyambisa obulungi embeera y'obudde mu kitundu wano. Enkuba etonnya bulungi, omusana gwaka bulungi, ettaka ggimu, abantu basobola okulima. Ekitiibwa kya Buganda. Oluyimba lukubiriza abantu babeere abakozi ate basobole okweyambisa ekitundu kyabwe. Emboozi bw'egudde amakerenda, omukulu ono ambuulidde nti oluyimba olwo lugirayo ddala ekitiibwa kya Kabaka waffe nnyini nsi eno, nti era mu kuluyimba
buli omu asaanye okuluwa ekitiibwa. nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja kubanga yavaako ebirungi ebyo byonna ng'ate bakkirizanga nti ebirungi ebyo byonna byebaafuna nga babijja ku kabaka. Kwegamba mu ngeri endala oluyimba olwo lulaga nti ebintu byonna Abaganda baalina kusibira ku kabaka okusobola okukola ebintu ebyo byonna. Kabaka nga ye mukulembeze w'oku ntikko, ye muduumizi. Bwaga nti abaayo omulabe wuuyo muzukuke nga bazuukuka, abaayo mugende mukwata enkumbi mulime, tulime ppamba, tulime emmwanyi nga bagenda balima, abaayo mukomage embogo nga basimba emituba, bayinga okukola omulimu bulungi bwansi. Oluyimba lwali lubakunga. Kabaka bw'aba ng'ayogedde toddamu kubanga ye mukulembeze w'oku ntikko. Kibonde kutuuka ku ssaawa ya leero kabaka kyayogedde. Mwalaba wano juzi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bwe yavaayo n'abaako kyayogera ku Masaka City mu nnaku 5. Masaka City yali emaze okulangirirwa ate tiyakunga bantu kukola lutalo. Oluyimba lwa Buganda lukulaga nti obwakabaka bwa Buganda si muntu wazira sisitemu. Omulangira yenna asobola okubeera kabaka naye waliwo sisitemu emufuula kabaka. Si buli omu. Buganda Mutazira yabadde kabaka kamugjewo, sisitemu yajja okuzzaawo omulala. Omulangira akolebwako ki emikolo bingi ng'agenda okufuuka kabaka. Twakiraba enaggala ebintu byonna biri mu Buganda wano bitandikira ku kabaka ate era ne bimalira ku kabaka. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka. Tasobola kubeerawo nga tayimbye Ssaabasajja Kabaka. Yagamba Muwenda naye agamba Ssaabasajja Kabaka. Yenna abeera kabaka oba bamuyitaani naye kasaba nti ye kabaka. Olwo oluyimba lumugenderako. Sabbiiti ejja ngenda kukuleetera amakulu amalala amakusike mu luyimba luno, engeri y'abantu ab'enjawulo gye baluyimbamu, ddi we tuyimba ebitundu byonna naddi we tuyimbako ebitundu ebimu. Nze Sebofu Matiya ku lwa Radio Buddu.